Omubaka wa pulezidenti atuula mu disitulikiti ey'e Mukono Hajjati Fatuma Ndisaba asanze akaseera akazibu bw'abadde asisinkanya abatuuze ab'e Bulanga mu muluka gw'ekyajja mu ggombolola y'e Nagojje oluvannyuma lw'okwekumamu ogutaaka ne beecwacwana bw'abadde mu kusomesebwa okutegekeddwa ku mateeka g'eby'ettaka n'okubanjulira omugagga George Musisi nga nannyini ttaka okutudde ebibanja byabwe. Olukiiko luno luzze okuggyawo olugambo si we guli. Wano era abadde ayagala abatuuze baleme kutaataaganya mugagga ono ng'azze okwerula empenda. Abamu ku batuuze kye bawakanyizza nga beebuuza gye yalijja era ettaka eryogerwako lya public land nga lya kyapa ekyaliizi ku bulooku 531 poloti 2 nga liriraanye era NFA. RDC Hajjati Ndisaba asoose kutegeeza abatuuze ku buyinza nannyini bw'abaana bo omuli obw'okwerula empenda ze awatali kutaataaganyizibwa. Kwerula empenda dembe eriweebwa nannyini ttaka mu ssemateeka. Dembe lya nannyini ttaka mu ssemateeka okwerula ki? Era constitution yakimuwa nti ayerula empenda z'ettaka lye nga bw'ayagala emirundi gyonna gy'akola ki? Ono yeeganye okubeera n'ekkobaane lyonna mu nsonga zino era n'asomesa abatuuze ku ngeri omuntu gy'asobola okufunamu ekyapa wali ku ttaka lya gavumenti. Mbannyonnyodde olukiiko olugaba ettaka LC3 eno yeegaba ebbaluwa kakati nze situula ku LC3 ya Nagojje nkugambye nti LC3 yeronda Area Land Committee. Ssentebe w'eggombolola eno Sendawula yeewozezzaako nti bye bamuteebereza si bituufu tayinza kuba lya mu lukwe era naye abiwulira buwulizi. Era ne bimuweebwa kaakati nze sirina lutalo nataka lyawa nono gwe mwogerako essaawa tumaze kuba lukiiko mubatuuze abatudde ku ttaka naye ensonga gy'agambye ayimirizza olukiiko oba akakiiko akabadde kajja abasavyeya okujja okugula bawundi ekyo tukkiriziganyiza nakyo nti naffe tumale okutuuka mu ofiisi ye tumuwe ebimu ku byo. Wadde ssentebe ayogedde naye abasinga basigadde tebakkiriza era bamwebazizza olw'okubaagala ng'ate nabo bangi baateekayo okusaba kwabwe empapula zaabwe ne zituulirwa n'okutuuka kati teziddibwangamu. Neebaza nnyo omwami Sendawula okuva emabega byazze atukolera. RDC alabye guli kutyo n'ayimiriza bunnambiro omugagga George Musisi obutagenda mu maaso na mulimu ogw'okwerula empenda. Mu kuyimiriza boundary opening ntaddewo room eya Musisi gwe boogerako okujja yeeyanjule. Musisi bwe yeeyanjula andagena wa we yava okutuula ku Bulanga. Ate abazadde n'abaddukanya essomero erya St John's Namuyenje mu disitulikiti y'e Mukono bagulidde omubuulizi waabwe ettaka n'okumuzimbira ennyumba ng'ekirabo eky'okumwebaza olw'empeereza ye ennungi. Ye Reverend Esmond Serunjogi atwala obusumba bw'emisindye era nga yakulembeddemu okusaba kuno aliko by'abuulidde. Tugenda kuwagira Olivia omukisa gusobole okutuula muffe ne mu nnyumba zaffe. Nze njagala nnyo omwana wange abeere n'omukisa. Chaplain w'essomero lino Olivia Nachazze aguliddwa ettaka yeebazizza Mukama Katonda n'abakulu b'essomero abayizi n'abazadde olw'okumwagala ennyo n'okumuteekamu obwesigwa ne bamugulira ettaka. Singira ddala nsooka okwebaza omwemutukuvu olwa kino kyantuusizaawo. I want to appreciate my guest preacher, Reverend Esmond Serunjogi, the parish priest ow'obusumba buno, Reverend Ivan Kiberu. Ono ayongedde n'akubiriza abayizi okwongera okwettanira okusaba. Bakubiriza abaana baffe okubayigiriza kintu kusiiba kyeki. Omwana wadde ali ku ssomero nti ne waba balina ekyemisana oba ekyeggulo. They have to sacrifice. Ye omuwandiisi w'essomo lino ate nga yaliko omubaka owa Mukono South Muyanja Ssenyonga yeebazizza ekkanisa olw'okukkiriza ne bajja ne bawakulemberamu mu kusaba kwabwe. So you are most welcome, feel free. But as I conclude, wherever you are, be committed to pray for this country. Because the new generation doesn't know what is happening. Whatever I say in Lebanon, should be history to our new generation, many of the children. Karo kwagala Nakagombe yakungaanyiriza emboozi eno ku lwagugudde TV.